Okunoonyereza okuzze kukolebwa ab'ebyobulamu kulaga nti disitulikiti eziri mu bugwanjuba bw'eggwanga ze zimu ku ezo ezikiramu abakyala abatawaanyizibwa ekirwadde ky'ekikulukuto. Mu zimu ku ezo ezitawaana n'ekirwadde kino kuliko Namayingo, ng'eno abakyala abawerako batawaanyizibwa ekirwadde kino. Kyokka olw'ebbula ly'obujjanjabi bangi batuula ewaka ne bakeenena okutuuka lwe bafa. Abasawo mu malwaliro ag'enjawulo bagamba nti abakyala bano bagenda okufaayo okugenda mu malwaliro nga bayenjebuse, wabula ng'omutawaana guva mu kyakuzaaliramu bamulerwa ne batafuna kufiibwako kwa kikugu nga bazaala. Thinking they would deliver from there. They stay in labor for over 3 days, and this puts them at risk of getting these fistulas. Yes, so TBS had greatly contributed to these fistulas. Abakulira eddwaliro lina Mayingo Health Center 4 batugambye nti abalwadde bafuna bangi nga kaakano bakakola ku balwadde 14 bukyanga kirwadde kino kitandika. Since this project started, this project started in 2024, we have so far 104 cases which have been referred from here Winjel Center 4. Abazaalisa mu ddwaliro lino batugambye nti ekimu ku bibakaluubiriza nga bakola emirimu gyabwe gwe mujjuzo gw'abakyala nga n'abamu babulwa n'okubateeka naddala nga bamaze okuzaala. The ward has only 8 beds. Yet in a day you can work on 80 patients. You find that other patients, some of the second post-op, first post-op is put on the floor, whereby infection is what? The patient will be prone to what? To infection. So the space for our post-operative patients. Kati mu buufu bw'okulongoosa enzijanjaba y'ekirwadde kino mu bakyala ab'ekitongole ki UNFPA nga bali wamu ne gavumenti ya Iceland badduukiridde eddwaliro lino n'ebyuma ebikozesebwa mu kujjanjaba ekirwadde kino eky'ekikulukuto. So that's why the taxpayers of Iceland are more than happy to support Uganda in this area, and especially here in Namayingo. And we can already see the really impressive results that have been achieved by the Ministry of Health, by the district and by the implementing partners. So we're very pleased with this partnership. Abakulira eddwaliro lino basanyukidde enteekateeka eno era ne bategeeza nga kino bwe kigenda okubanguyiza emirimu gyabwe. And these equipments are very useful. For example, a scan, an ultrasound scan, which we never had in any public facility within Namayingo. So the scan they have donated one, it's the first in the district. And it helps in mothers, one, to see how their babies are seated and how their babies are growing. Tukitegeddeko nti enteekateeka y'okudduukirira amalwaliro nga gano si yakukoma Namayingo wokka, wabula amalwaliro amalala 8 gagenda kuganyulwa mu nteekateeka eno.